In a world where faith and passion unite, Hijab Nation celebrates Muslim women's empowerment and identity. Women, you're strong, you're capable, you're beautiful and very hardworking. Join our community for inspiring stories, fashion, spiritual growth, empowerment and mental health. Come empower yourself. Uplift others and shine your light with lots of entertainment on the 23rd of August 2025 at Thobani Center Level 2 from midday to 8 p.m. at only 50,000 Ugandan shillings and 2 million at table of 8. Remember, every coin helps. Hijab Nation, empowering Muslim women. Powered by Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jaja Sounds, together with Rashida Veils and Makeup. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba nga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Okay, so ndi wano siri musanyufu bulungi but regardless we move. Yes. So Shamim Manjali erinnya lyange ndi wano wa Haji bakalwa bolaba kaseti nga akalungi akaina film omanya tuli wa Haji tumubuuzaako ate no next month tulina akalala ak'ettabu ka setup we kati akakalala nnyo wali waggulu olaba waliwe wanyima ate nabyo byogeredde ku kamera naye gw'oswalako ddi kati programu eyo twali tugijjeewo kati twakoze kye bayita auditorium. Kiri kye waŋŋamba Haji era twabadde kitegeeza togenda kuddayo eri next year naye kati negenda kutuuza abantu nga 10 kyokka kati ate baba mu 1500 kati bana abantu bangi naye buno obutonotono obusookerwako kusomesa biki fiiri wegenda kuba bweti eri ndala nnyo maanyi ndala nnyo va ku byammwe va ku by'e Kampala era woonajja wano ne woonaaba olina ayagala okulaba ku
kati osetinga lunaku n'abafaani bo baki nga banyumyamu batuula mu ntebe balowooza bali mu nnyonyi. Watumiza ntumi byonna nabiguze China. Abaaji esi wabadde China n'otangamba Haji. Haji no yanchayira ddala yangoba mumwa simanyi ndino omuloodi Lord Mayor w'ekibuga Kampala gwe bikuluma bingi nze namutandika campaign naye akyamazeemu amaanyi Haji tavaamu kigambo yadde so Haji oli otya happy birthday wawezezza emyaka emeka Haji? 40. Haji emyaka 40 tugenze 40 naye kale tegikusaze. 40 Obama yali president wa America. Nyinza okuba nziruse naye ng'era nkyali mabega naye alhamdulillah kubanga bye nnina bye naloota noza mbikubisiza mu mirundi nga 10. Wallahi mashoni Haji eri mashoni abantu obudde bagamba bakoledde mu hoteri oba waka waabwe nga nno bannyonnyola ndi waka waabwe nga nno tuli eri tunyumiza banyumiza abantu tubagaa tubamanyi nga tewatuyise nenedda lwaki totuwandiika mu kitabo awo Haji ekyo kiremeddeko naye dagambye yabadde surprise naye tuwandiike mu kitabo mukyala wabeere ng'akimanyi nti ffe tusooka ku list teyatuyise kati wallahi kandayirire mu maaso ga kamera kagitegeka ne bwenkuba kati essimu ne mmuteekako yaŋŋambye yabadde wakukubira naye ng'ennamba yo tagirina kati gwagirina ati ng'alaba okuyinga ejinga ngenda kutegeera kyekyabaddeti tayagala tewabadde atukompasetinga ddi kati ate kuba emmere yennyini yabaddewo gye twagala yabadde alinamuuko embeera nti ate asobola okufuna ey'akasuku ate kasuku gasimanyi awo ayinza okuyapinga yapinga ebintu ne bitambula ne ŋŋamba naga baatuyise ku bba kale mu bufunze ekyatugobesezza mumwa ng'ejyadde surprise ate tujja kukuuma kyama kya surprise kati badde mbatuyite Haji bakolere kati dina entuufu nga teri mu surprise nenno dina adinaye surprise ezo kale tusanyuka ne tugamba nti bantu batulowoozaako naye kati nkubuulire abasajja nga ffe twagala abakyala abatuyamba kale okusitoopingamuuko ensi engeri gye tutwalaganya naye nze nina kye nnina nga munantegekera omukolo is an inconvenience for me ate ogenda okutuuka ate obadde olina ebikuuba ate abantu ojja olowooza birala naye nakyegendeza ate bwe nkiyingiramu kigenda okuwunzika ate nga nsanyuse kati nga nze sisobola kukyetegekera kiba kimmalako eddembe njagala nnyo ne meeting abantu bange gundi oli luddawa nonviira naye kati gwe sozikolera abantu surprise tolina budde butulabu kuba masimu kakati naye abakufuwa ddoola okyalinawo okyalinawo Haji osooka onjokyeyo abantu bakuwa ddoola olulimi nepulira abapulegenze madamu oba kiki yalimu ekyo gundi n'atuwayo ddoola akola social capital mu Kanaana last year twafuna omutwalo gumu 13,000 ziba just cash mikwano gyo oli agabugaye ndi Canada agimwagala nnyo n'aweereza 10,000 n'aweereza mekanze Shamimu nakakasiza nti social capital kikulu nagenda omulundi gwe nagenda mu US nanzijukira natuuka lwaku nawe twagenda ku gundi ku real estate kickstarter ng'abandeese ndowooza nabo baayita bamanyaani agibakaluba bwe twatuukawo bantwale Waltham awo ku hotel nensulawo olwokuna abantu ne bajja nga buli omu akubira abantu agibakaluba nga bakyama nga bajjawo kati abaali bantegese show yali ya Saturday wallahi bakiflipping around ne bagamba Haji Bakaluba ye main speaker naye we twali mu pano gye twalimu mwalimu ne meya wa Boston ne bateekawo kaakati abaana ne bantegeka ne bagamba Haji akomewo
ogwokubiri kati waayitawo emyezi 2 ne banzizaayo omukyalo oyo ategeka bamuyita Saala yampa lisiti y'abaana natya olaba bino bye twogera Shamimu omuntu takukyawanga n'akwerabiza kikyowulira kyolina kyoyagala okukola gwe kyoyogera olwaleero kirina gwe kinyiiza yantamu oyo naye mulimu omuntu nga bw'awulira by'oyogedde agamba ono bw'ayogera omutima gwange gukola ki guwona ng'olina ate n'ebya vidiyo bino leero oyogera enyiiza omuntu oluddako n'agwa kwegenda omuweweeza kati abantu abamu beestressingira bwereere over people linda eyiyo tomanya ddi lwalijja n'ogamba nze era nti nabalaba mu comment section eyo oli agamba nti webale bulijjo wantama nakiteeka kati kiri kyomujjukiza nti gwe bw'osanga gy'otakwatagana nange yitawo olinde eyiyo kubanga ffenna zitukwatako okusinziira bwe tulowooza abaana abo banzizaayo omulundi ogwali ogwokubiri ne bakola in fact entrance y'okuyingira fee yali ya $200 kyome mugenda okutuuka ng'abaana bajjudde basasudde ebiri byabwe basasudde kati ate ne bamala ne bakola kye bayita pledges like goodwill bakwoke ne bateekako waliwo we namaliriza okwogera omuwala oba baali bamuyita Doreen abaana beeyo balina ssente yagenda ku hotel kwe nali nsuze najja n'abuuza manager wange n'ababuuza gundi ya Haji bamaze ogisasula nomale bateekayo okwo ka deposit ne basasula nga nkola ki nga nvaamu mu Marriott mwe nali nsuze mu Marriott yeeyo naye sabo otulo twebakira 5 pa night gye banteekamu omuwala najja n'akwata credit card ye n'ateekayo ne bajjako $2,000 n'agamba nzize mwana kwolwo lwe nategeera nti mu nsi bw'oba okola tofa nnyo ku bantu bye bakwogerera bw'oba bakukumi nga 8 gukuvuma si gwe gugwo ababiri be babo bw'oba olemera abo abaana nagenda okuma wano nga bampadde $28,000 ejja $. naye nga nagenze nenjogera nabo essaawa zaali ezi 3 n'osasula $2,000 ezasigalawo ne tunyumya bunyumya kati ne tuddawo abo bonna bwe walabye obudde bwe bateeka ku screen bonna ba clients bange naye nze bwe nkolagana n'omuntu making sure omukwano gusigalawo era ebimu ku byakulaakulanya kampani yange abantu babeeranga wano ng'akola n'omuntu bagenda okumaliriza ne bwaba muganda nga beekutte mataayi naye nze nteekawo embeera nti omulala yagamba omulala yagamba omulala ogenda okulaba ekintu kyaffe nga kitambula kati nga bagira ye ekisajja nga kyogera nga kikola kyatutama alowooza yasoose ofuna ssente kwagala nogenda ozifune tobawulira abantu Haji bakwagalira ddala abagira abagagga tebayisa we batyo kyenva njagala gundi genda naawe ozifuna okola byoyagala Shamimu eno ensi gye tulimu ya stress ya depression buli omu alina kyadiiringa nakyo nyinza okubaawo nga bw'ojja wano ne tunyumya ekiboozi kyaffe bwe tuti nga kyekimaking okubeera happy mulimu abalala bali mu njaga bali mu bakyala bali mu bidongo nze sibikola gwe okwogera kyekikuweerera nenzija wano nenkola emikwano social capital ne twogera ne gundi ne tunyumya kaakati oli aba ayagala akubuulire kikyolina okukola emyaka gye ate kwoba otambulira kwemba ntambulira gw'obulamu bwo si bwagala lwaki oyagala atandika banaagamba batya banaayogerawo nti bagenda kumva balekanga boogera Shamimu kyonna ekikusanyusa do it and be yourself badde eyo Wajat Farida ng'agula tiketi nambi honorable nambuuza abali ku pano ne mugamba naga Haji Bakaluba I can't wait ayogere ku business bannange ne ngamba Haji abantu nga beeyongedde ddala omwagala kyekwewuunyisa juzi nabadde awo nti nze mwenjiribira nsiiba mu mataffaali nagenza okulaba ne ministry empisi lands abaganzi njogere ku urbanization ndo oba alaba ka video kange kali ke nali nziruko obwa meya nyinyonnyola abantu tusobola kudicongestinga tutya ekibuga okuzimba ebyalo in fact nemagana nabadde sinaba kubisoma nabadde awo Olugogo ne bantumira abaana baluwa ne bagindeetera mu gundi so mulimu abantu ab'obuvunaanyizibwa abali eyo abatulaba ate weebale nnyo kutegeera kye bayita social media omanyi abayimbi obalaba nga ba Mike Jackson we baaliwo
abagenda okuddayo tebalibeera great nga bwe baali. Bali bantu bonna abatandika ekintu the pioneers bagenda kusigala nga bebbo naye mulijja ne mukola ki wano mu Kampala mu Uganda ne bw'oliba oyagala nnyo theatre bakatolubwama toliddamu kubalaba gurufu eyo katolubwama abe mukiibi Ashrafu nga John Segawa nga bwe baali togenda kuddamu kubalaba wano abaana ne baliyimba ne bakutula ennyenje the likes of Bobby Wine Bebe Cool Chameleone tebagenda kudda mujja kubiyimba ne ssente muzifune n'ezibasinga buli kimu kyonna Mukama Katonda abaako omuntu gwe yakikwasa kandi kuvumya baleete akuba kati olinga jjinja ndi jjinja kati olususu lwaguma kati nammwe we mwajjira social media abantu tebaali tebannabagitegeera kaakati kye baakola abantu buli lwe balaba ekintu nga kipya balaba omuntu akikola bamuyita wamaalo mugendo kiwunzika bwetu olukwata lwemugendo kikwata balabe batandise bayita bambasada wano mujje mu kavaringe wano batandike fitina eri etandika okujja naye nga be baali bakola ki nze social media nagitegeera kuva lwe yatandika nakakati nkyagirimu ate sigivaamu lwa nsonga ndabye abasajja abagagga wano Shamimu kyoba omanya nti nno tuli mu society y'abantu abakyali ab'ekibogwe genda otunuulire page ya Bill Gates otunule bu video bw'ateekayo temusanga ali awazanyazanya akasuka omuzira akola ki is a billionaire musajja yavuga ensi eno for a long time tebakyogera bona agenda olabe Elon Musk interviews zakola leero ayogera ku kino n'ayogera ku bimotoka bye oluddako n'ayogera simanyi ku atomic yani alina ebisitole bye byagenda ng'anyumya baategeera kye kitegeeza nti omulembe gwe tulimu kati gwa communication. The more people see you the more relevant you become. Gwe kati oyinza okweraba nga oli mutono mu bintu by'okola naye kyonna ekikutuukako wano kazive mu mpapula z'amawulire oliti ogenda okulaba nga bakubye omukyala abadde agira bw'ati buli omu ng'akuyita linnya lyagize nga gy'oli erinnya lyoba waliteekayo kati bano ba yapi tebalina kye batugamba ate omuntu atalina kigendererwa ayogera n'amala n'asirika last year tebatuvuma ne batuta batuvaako batukafuula kati batuta nina gwe nawulira gamba kati abo bakafuula netubata neŋŋamba bannange mpozi wagaba visa z'omujjana batuteera fe tuli ku dinaayo yagambye badde bamugamba era bagizeemu kunonaga nate abakafiirira neŋŋamba ekirala Shamimu bw'ofunanga kasente tambula ku nsi naye neddiini ekitugamba tambula ku nsi Mungu yatugamba tulambule ensi ye weegendereza abantu abasinga okuwoggana bakulidde ku bubalaza basomedde ku bubalaza n'emirimu bagikolera ku bubalaza bagenda kuvuma It's okay. Teriyo muntu akyusa ategeerekeka mu budde bwe buli lwojja ng'olinamu endowooza ey'enjawulo abantu babeera very comfortable naki kye baalowooza kuva dda lwogezaako okukyusa bwe balowooza balina okukuba Galilewo Gale ekyamussa yagamba nti n'ensi yeetooloola ne babyogera ne bajja ne bagamba mumuleete ne bamutta olwaleero bonna baakikkiriziganyako ekyamuvumya kuba nti nno yayogera ekitaali mu budde bwe yakeerayo nze nayogera wano kankulage obufuna obutegeevu bw'amagezi nti buno bujjira mpola mpola nga bw'olaba amafuta bwe gayita mu luseke olwo nga gagenda okunyooka nti abantu bagenda bategeera mpola mpola abamu bagguka abamu baziŋŋama najja wano nennyumya bwe nti neŋŋamba nabeera mu Bungereza society eri dominated by non-Muslims kati bo barespectinga amadiini gonna ne bagamba abantu nti bwe muzuukuka adhaani eno ku makya muzuukusa abantu okukola ki okusaala naye ng'oyagala omanye abantu abali tolerant abantu abali polished
genda mu Bungereza. Abangereza osanga meya nga avuga kagaali n'alinnya train. Kwegamba tebaliimu kwewanika okwo. Bateesa bayogerezenganya kati kye baakola council ne zituula ne bayita abasiraamu ne babagamba lwaki mwaziina ku makya. Abasiraamu kye bagamba twaziina okuzuukusa abantu bakole ki basaale ne bagamba because bagamba we want to know the purpose. Lwaki mukikola? Ne bagamba okay kati kitegeeraganya. Ne bagenda ne baba developingira app Muslim Pro. Bennyini nga babirimu bwe bagidevelopinga ne bagiteekamu obudde bwonna bwe musaaliramu. Jukira eri winter summer byonna oto mubigenda bikyusa essaawa byonna ne babiprogramminga bulungi. With the information nti mu kiseera kye tulimu tewaliwo muntu atalina ssimu. Kaakati gwe ng'oteekamu Shamimu nze naawe okimanyi osobola okuteekawo adhani n'eyaziina kuva ku subuhi paka ku isha'i. Nga buli lwetuuka ekola ki? Eyaziina. Now that served the purpose. Nti bw'oba weebase oba oli awo ogenda okulya Allahu Akbar ng'ozuukuka. Kaakati bwe baazuukukanga nga batambula nga bagenda mu muzikiti. Bwe mutuuka mu muzikiti ne mu performinga ikama ne mukima esswala oba ne mwaziina awo as a ritual then ne musaala. Kati we baakimaliriza abaasigalawo ne basigala nga abatasaala abatakkiriza nga bwe tukkiriza ne basigala nga tebasumbuyiddwa naye ate n'ekyaffe ne kisigala nga kikola ki nga kitambula. Era ne mbanyumiza ninga bwe tuba tutambula bwe tutuuka ku Heathrow oba ku Gatwick esswala wekwatirawo bali bennyini be tutakkiriza kyekimu baatuteekerawo emizikiti. Ne mbaga nti eyensi entegeera eyo gye twetaaga. Omuzimbi atutegeerera atya? Okkiriziganya otya n'omuntu akutte ku kwaziina? Kati kwegamba bali be baatuula nabo Council of Scholars ab'e London bo tebategeera. Ab'e Uganda be bakola ki? Be bategeera. Like you try to tell people kyemu practicinga kirala nnyo. Nti bwe mutaggulewo bwongo nze nina mukwano gwange yampitako n'antwala e Butambala eyo mukolo gwali gwa shukuru kwebaza nga afunye degree. Waliwo sheeka omu yali w'amaanyi nga waali bwe natuuka oli eyali ampise yampitanga mugenyi mukulu. Bwe natuukawo you could see how disgruntled they were. Sheeki yabaddewo oba otya ng'ogize omuntu bw'atyo naye mu kujja kwange speaker Anita Mong ye yalina okujjawo yali agenda kujjanga mugenyi mukulu. Kati omuntu I'll pose a question to you. Senga Prime Minister Nabbanja yali ayitawo n'agamba ogwe guno omukolo gwa Seeka n'akyuka, how would the protocol go? Yandibaddewo weebale nnyo. Kati nyine nkujjukiza ne nkugamba nti kiri kikuluma kunze kirala nnyo naye lwakuba ogaano kitegeera bagamba bakuba nnyo oba kakkanya olw'okuba gwe Mungu yakusukkulumyamuko. Kati walabye wange bwe twabadde gurupu y'abaseeka wagirabye ekibinja kyange nkirina wakirabye kye nabadde nakyo bwe nabadde nabo babadde bakafiiri tebadde bakafiiri naye muli babuze. It's okay. Anti kati be bagaba visa z'omujjana mwenna babadda waliwo neyankubidde n'aŋŋamba naye kati Haji yakava kuhijja ewuwe endongo esindogoma tonnaweza nakwana baŋŋambye nakwana tonaweza nakwana ng'ovudde ku nnyumba ya Mungu endongo esindogoma ewuwo naga naye wallahi lwaki asajja bonona ssente ogenda kuhijja eyazimpa ye yamuwa mmeka ati byebyo tokkiriza nsobi Haji mwakubye endongo nga wakava ku nnyumba ya Mungu. Obusiraamu bugaana okulimba. Obusiraamu tebukkiriza muntu alimba. Tebukkiriza. Kati bwe mmanji kuba endongo lwaki njikubanga kamera teriiwo ate kamera bajja ne njijjako. Ate oba olimba. Kati obugenze mu bunnanfuusi nze music mmukuba. Era mbeera mu mmotoka yange awo Caroline Dion ne nkateekako ne kayiringita. Haji wallahi oli muharamu. It's okay. Oli muharamu.
mwagala nsagala kulimba kati oyo omugundi bw'omugamba nti nno bw'omugamba nti Desire oba gundi oba Winnie Nwagi ani aba tamumanyi babamanyi babogera ne aba yamumanyira kusoma birango yamumanya kuba bamwogerako totandika gwe lwakuba temumanyi kudefininga kigambo bunnanfuusi aba yamumanyi asoma birango nze kyendi ogenda kudda ddi mu nkolagana ne baseeka nze kyendi mu nzikiza kyendi ne mu lwatu ekifu bakwetaagana naawe ebbanga lyemmaze nga njogera wali ompuliddeko nga nvuma omuntu yenna yadde nze I discuss ideas era olwotalo walimu ne nga luno sivumangako muntu oli ne bwanvuma luno lwe baali bakututemu lwabadde kuwumula I will never olwo wali okoze eki sisobola kumentioninga linnya lya muntu kuba ndi mutegeevu ekimala mulimu abantu boolabaga okuba n'empisa n'okumanya byanjawulo lwaki bakuteeka mu kategore y'abaseeka oba lya Haaji lino lyeri kuleetedde okuseeka kubanga ndaba bwe baba bakuba balaganga ggwe seeka simanyi gye bakijja tolaba nti tetuba le bakkubiramu wali onneegendereza nze nkola ebintu byange nga biridde liberate zonna interviews zange zenkola wali ompuliddeko nga ntola salaamu saagala ku mistakeninga kuba ekyo kyokka kiyinza okuluma omuntu n'agamba azze bw'ati naye ng'ate ndi endagaano y'eddiini yange eri wakati wange na Katonda wange ebisigadde saagala kumanya ate nkubuulire nze nnina baseeka mikwano gyange kankuyigirizeyo ekintu kimu eno ensi ogiraba bwekuba engalo bwewoggana bwekola ki teweetaaga muyeye gw'abantu abantu balina abantu naye abantu ba miteeko esatu waliwo abantu gwe bayita a friend waliwo abantu be tuyita ba colleagues waliwo abantu be bayita comrades bw'oba oli eyo nga mukola ebyammwe mu recordinga biki abantu b'oli nabo abo they are called comrades oba colleagues basobola okugwa mu kategori eyo kati ne wabeerawo b'onaalabanga in fact abo ba colleagues mu mirimu gye mutambuza kaakati bano tusinkanye tuli ba people power tuli ba movement those are comrades babeerako kye balowooza nti kyalibadde kyalibadde n'ababeera mu ddiini they are comrades it's a movement kati ekyalibadde kye kiba kikola ki kibagatta naye tebaba ba mukwano kati ne wabeerawo bayita ba acquaintances abantu bemmanyi one off naye nsobola omukubira bwe mba nina ekinkutte owaaye emmotoka yange ebadde eyita wano abaana ba poliisi ne bagikwata kale kandabe kye nsobola okukuyamba naye nga buli lunaku temunyumya those are acquaintances kati abantu bwe batambula mu bulamu bakwata abantu abali mu miteeko egyo ne babayita mikwano gyabwe n'agamba my friends nina emikwano mingi bye bibabonyaabonya kati omuntu nga comrade ojja otunulire mwami Museveni akwata gwoga abadde mukwano gwe n'amusiba taba mukwano gwe baba bamanyinganye mu kukola emirimu kati abantu babigiitana n'abantu ne bano kati nange abantu abo saagala bibinja era nze I don't belong anywhere naye bwe nsisinkana omuntu ne twogerezeganya emmeeme zaffe ne zitegeeragana afuuka mukwano gwe kati nina be nnina era abo be nnina musembeze wange ne tulya emmere nemunyumya ne museka era ne mubuuza kiki ekyakukutte tukoze tutya nze nina abantu bange Shamim baseeka bange akabinja kati mu Bukoto Naggulu nze chairman wa development wabadde olayira nze developer waamu emizikiti gyonna nina okulaba welfare gyazo giri bulungi baseeka bonna nabateekerawo embeera bonna abali mu kitundu kyange balina okugendako emaka ate era ngukwata bagenda ekitundu kyo kyekiriwa nekirwanyiza obande mu kitundu kyo tetukyasembeza bonna kaakati ngoba mangu Haaji tojja muntu soko ontemera ekitundu kyo wootwala Haaji sijja kiddamu bw'oba tokiwulidde Bukoto ndi mu kitundu kyo Haaji ndi mukira oliwewala kaakati okuggusa eri ensonga ffe bwe tukwatagana tuli ba mukwano erya ddala era olumu mubamulo tusaala ejjuma ne tugisalira abantu ne tumaliriza ng'oyinza okunkubira bino ebya bizinesi nga tondaba nga ndi awo ne basajja bakulu munyumyamu nina omukwano bamanya ekitange bamanyi wenzaalibwa kuba tulimu omwo ogwo omukwano nina ogukuuma ekirala
baseeka abo tubaagale lwa nsonga nti Shamim omuntu aliraba ku bwereere bwo nga tokyasobola kweyamba n'akukwata n'akunyiga n'akuggyamu bye walidde n'akunaaza n'akufunisa wudhu n'akuggalirawo n'akukwata ate n'amala n'asirika oyo mulala nnyo. Waliwo omwana eyafa yali muntu wange yali mukwano gwange nnyo ne wabaawo gurupu y'abakola ku by'okuziika funeral services y'abasiraamu ne tumutwala okumuziika naye omwana oyo nali mwagala nnyo nenzika mu kabuli era nagamba maama we beera mugumu ngenda muwerekera paka lwe tugenda era nja musiibula mulekewo ng'ateredde. Abantu bano bwe baamutereezaayo nalabanga nali kuwakubiri okuva eno kati tebaamutereeza bulungi nga yeebaka. Bwe namaliriza nenzija nze mwennyini ne mmutereeza nga bo bali mu kutandika kuvaayo ne mmaliriza n'enkolayo obusembayo nenzija ne ŋŋenda. Bwe nakitunuuliramu bwe nti nendabanga kye nakola nali mmuteekayo ndi ku mulimu nkola nga bwe bakola naye nga nkikola nakwagala. Kaakati nkikolera muntu wange. Kaakati abantu bano nze nabalambika dda era abange nabalonda dda. Ne bagamba bwe mba ngenze gundi ne gundi ne gundi wekikwatako. Kati abo abantu bange ba Luganda babo bakukido. Mikwano gyange ate ba Luganda bange mu Busiraamu. Era ne wekuli bakunteekayo bajja kujjanga nina bye bannumirirwako kubanga bwe mba nakola nenfuna kenfunye nabawaako era twalyako ffenna. So si kugamba nti gundi mugagga ali agira bamale bajja baseeka we bo bajja kujja. Bajja kujja akumanyi n'atakola ki? Akukwate ng'asuulayo busuuzi asuulayo bode. Asuulayo bode. N'omusajja akuteekeyo okwo ng'akaaba ne ku maziga asomeddu wange emuva ku mutima agambe akusaalire ng'asaale talina byalowooza ng'alaajanira Mukama Katonda ng'akuwaako obujulizi. Kaakati ekyo tusobola kikola ng'oyagala bangi bakwagale. Akati abo sibaagala. Njagala bange batono era abo bo ogamba wonkwatako babeera balala. Kaakati bano bamuyeye mubaamu abasajja abakulu bowulira eyo n'omuli oli ng'ajereegerera nga enjogera yaabwe ey'okujereegerera eyo. Simanyi oyo simanyi ate omuyiyi w'enkokoto omuzimbi n'ogamba bano naye ate aba yakakyogera ogenda okusuna mu inbox nga byabadde ajereegerera ababyagala ate bafunemu ku lw'ensonga eyo bayitirivu n'obwakati ono. Ate oba oli awo yennyini ogenda okuwulira ate ono ayogera simanyi gundi yasinga obumanyi gundi n'ajja ate bo bennyini n'olabira ddala naye mpozi kali akafitina ke kankobya tebalina kye mulabyewo olw'okuba oli awo aliyagedde naye ate yamuwaanye nnyo. Akafitina ke kaleeta obuzibu. Yamuwaanye nnyo. If amongst you musobola okuba ne confusion efaanana bw'etyo ate olwonze kati ate nze ekyobutanjagala tekinneewuunyisa. Tekikulu maaji abantu bakwagala. Kubanga nina byonna ebisobola okuleeta fitina ku muntu. Mbeera wembadde nga bwondaba nina abantu abanjagala ebinyiiza. Olina omuntu kwe mulina okuba ng'awalana nga waliwo ali agamba nze oyo kwenfiira. Ngwa naye. Ngwa naye. Kakati oli kimutenda. Naye aja abantu bakwagale aja ogwa n'abantu bo. Bw'oyagala omuntu omwagala kullo. Mu byonna nkubuulyako ekintu kimu. Bwe mba omuntu simwagala simulimba simukwenyakwenya nti mwagala mba simwagala era simwefasa. Naye bwe mba njagala omuntu nemukuba ebyenkana kye. Era nze bwe nkugamba nti nja kukola kino amasasi naye gajja tugende paka kutaka abantu badduka haji beerawo abantu batiiti abantu bankwe haji Shamimu beerawo abantu omuntu bw'akwogerako erinnya lyo bamanya nti nno oyo bw'aba ayogedde ekigambo kyekyo kyamazima. Nalaba omusajja Nelson Mandela yali agenze mu America omulundi gwe gwasooka nga bamutadde yagenda mu town hall meeting yalina omusajja bamuyita Copra. Abantu ne batuula nga boogera bo mwalimu ekibinja ky'Abayisirayiri. Abayisirayiri abo baabayambako okuba bawa ku ssente ne babawa ne balawyers abalungi nga bakyalwanyisa apartheid mu South Africa. Kaakati jjukira ne Gaddafi yali abawa ebyokulwanyisa. Palestine nayo ng'erina obwayo obutonotono bwekola ki wamu ne Cuba. Kaakati awo nga America
eri amanyi America incorporate nnyo eneyo gyesigalire era terwayo ku olumu ewagira abantu ddala abakozi b'ebikolobero Kasiteba nga yagamba nti gundi nkolagana naye Boyoto ne Margaret Thatcher ebiseera ebyo yaliko nga naye tasalangawo ku Charpentine nti no bakikole ki bakistoping kakati abasajja abo bwe balwana olutalo ne balumaliriza Mandela n'afuluma agenze mu America agenda kwogera byagenda okwogera musajja atu yatuuka nayo ng'akyalina ku terrorist list omusajja n'amubuuza ekibuuzo omwe yakulira group eyamulwanirira okuvaayo n'amugamba naye Mandela abantu baabo baateganga bomu baakolanga bino ne bino ne mulwana ffe ne tubalwanya kale ne mukiggusa naye Cuba enyigiriza abantu baayo erina dictator gende ewa Gaddafi afaananye bwati ne bwati toswala kuba nti oyimirira wano olwaleero n'ogamba nti abantu abo okolagana nabo. Mandela n'amutunuulira n'amugamba nti abantu abo ekisookera ddala baatuyamba otwali mu bwetaavu nga batutraininga nga batuwa n'ebyokulwanyisa mwe ekizibu kyammwe mulowooza nti omulabe wo alina kuba mulabe wange naye ate mubaako ebyammwe biba mutakkiriziganyizzaako nze byemba nga siriimu n'agamba nti omuntu yenna akyusa ekigambo kye okusinziira kwani gw'ayogera naye tagwanidde kuba mukulembeze ne kitegeeza nti nno bw'oba oyagala omuntu mugambe nti nkwagala ne gw'otayagala kola ki okuba n'omuntu olwaleero Shamimu ng'ali wano akudyekadyeka oli mukwano gwe nadda ew'omulala n'akugeya abeera muntu mukyamuleko atakwagala oba n'akugamba nti kino okoze ensobi nga naye ye munno mu feesi yonna kyolaba emisana kyolaba n'ekiro oyo mukulembeze omutuufu so si kujja yagamba any person who changes their position depending on who they are talking to is not fit to lead. Tuuka omuntu omugaye kino sikkiriziganyiza nakyakumanye akuttire ku ekyo ensirwe gy'okutegeera nti bw'otyo bw'oyimiridde nze sikyusakyusa oli ne bwakuba ne bwakola kinkugamba nze okujjako ng'ozze nonyinyonnyola otherwise n'omutegeera nzikiriza okubonaabonera mu busiru bwange mu kibuga Kampala gw'omanyi tekitegeeza Shamimu ng'omuntu akugamba nti nno oyo bw'ayogera ekigambo kye kyekyo oddeyo n'otula bw'akugamba owaayo onajja nja kujja sisobodde kujja nga kyekyo yakugambye mazima naye oli taakuyambe ali awo ate tukole kino omuntu omukulu lwaki omuntu omulala tondiisa tokola ani gwe mukyabonyabonya tewali wano omuntu agenda kujja ategerere bantu bakulu lwakuba ekyo kiremye abantu tolina gw'ogenda kumanyiira be bamanyiira be babalwana to belong ffe abamu tulina emitwe egyaffe entegeera yaffe we don't fight to belong oli omusanga ng'alaba amazima naye ayagala abeeko akakundi bamukkirize so atya agamba abajja kunvuma aba n'agamba batya sibanga nawo obaddenga bw'otyo obulamu sibanga nawo yenza omuntu atambudde obulamu bwange Rwanda Mulenga siba na mikwano gisukka 3 abantu beŋŋamba nti mikwano gyange nze mu nsi nina emikwano 3 bempita nti ono mukwano gwange okoma tobakyusanga mufuna obutakkaanya ng'abantu si kya bulijjo kuba emikwano gyaffe si gy'abakyala anti ŋŋamba gye gy'abambi mumanyi okuyombamu nammwe ate emikwano gye nnina nti mikwano gyange mmala n'emwezi nga tetuwuliziganyizza ne batayogera nti n'omala olunaku nga tonkubiddeeko kati levels zaffe abasajja be tebibaluma kitegeeza abantu bali ku bizinensi zaabwe bali ku families zaabwe so we mwefunidde mwogera ng'ejja abayogedde era bw'obaako ekikutte ekyama kyakimanyi gy'emikwano emituufu bemuyita emikwano si mikwano si mikwano byoyogera nabyo bw'atuuka ewaka byayogera ku dayiningi byonna n'abyogera kyewamugambye nti kyama ne gwakigambye n'agenda n'akyogera ng'ogaa nti olina omukwano nze seeteeka mu mbeera Shamimu ennumya stress la
ogenda okuŋŋaanyiriza naye ng'okuŋŋaanya butwa kyova olaba abantu stress zibalumye. Kati nze mbeera n'omuntu era ne mubulya nkumanyi naye toli mukwano gwange. Kati ne kyonanjogerako tekijja kunnuma. Kuba nayogedde bwotyo nange guba gwansinze. Ffe tulaba nti abantu bagamba gundi Haji Bakalu abeera wano ali wano biki naye tubabuulya bye twagala bamanyi. Naye kyama ekyange Haji Bakalu banga batulaze buli kimu bannange n'ensinga eyina ekiiso ng'abagagga bano baweddemu. Kyekyatwala ebibyo. Oli ava gy'avudde Shabimu n'ajja totegeera gundi tategeera n'otunuulira akugamba nti totegeera. Ye mwennyini yeeremererwa. Tabangako watandika na dduniya naye nga oba bo balina beauty ya munda n'amagezi ga munda naye nga kungulu tegareflectinga. Mulimu abantu era ebitusumbuye ennyo wano mu Africa bijja kufuna time beere exposed bwe tunaafuna abantu abasobola okuvaayo okuboogere. Abantu who are least qualified to talk and set brains of society be balina obuzindaalo. The levels of primitivity. Boogera n'abantu nga olaba baconditioninga buli kaseera baconditioninga kugubya bantu. Kugubya bantu. Nze nagenda ebyange nze mbyogera lwatu. Shamimu between me and you nkubuulira mazima. Tewali nsi yali ekyuse na kusaba. Teriyo. No nations have ever been changed by prayers. Africa, we are the most prayerful continent in the world and we are the poorest. Katogamba kyaji. N'ebizibu ebibeera. Mulimu sajja kukyogera but there are certain things ebitakyusibwanga bantu we balowooza. Bwe nkuzzayo wano olwaleero olowooza nsi ki eri mu buyinike okusinga olwaleero? Si Burkina Faso. Ki? Palestine. Palestine. Kubanga kati banoonya kye baagala mu bulamu banoonya kyakulya. Kyakulya kati. Baggwa bafa. Gwe abasinga okusaba. Olowooza. Nakati bakyali bakkiriza. What they need is what? They need arms. Baagala byakulwanyisa with the people who are willing to fight. Shorter than that tonyumiza. Kati okusaba bakole batya? Shorter than that sabanga okuba mundu. Ova kuswala n'okwata emmundu. Ng'okube mundu. Ng'okube mundu. Si kusula ng'osoma. Yimuka okwata emmundu. Yes, abantu they will be offended when you say that. But that is the reality. Kaliko olaba akabikkako ke nkugamba nti it is brainwash. Brainwash ekugaana okulowooza. Bw'okigamba omuntu ali so deep mu kulowooza kuli ng'agamba nti no offend. Ffe batuyigiriza not to question. But the world is changed by the question why. Ensi ekyuka lwa kubuuza lwaki. Lwaki tufa enjala? Lwaki tufa enjala? Thank you very much. Baana baffe bakondoka baggwawo. Kasita otandika okubuuza ebibuuzo ebituufu otandika okunoonya answers entuufu. Lwaki temulina mirimu? Lwaki buli mukulembeze gwe tulonda amala ne yeefuula? Lwaki kati lwaki akusukuma okulowooza? Genda oyogere n'abaana b'abazungu ojja kubuuza buli kyogenda but daddy why? Curiosity is the mother of invention. Okubuuza okwagala okumanya lwaki kiri bwe kiti kyekireeta obuyiiya. Kati society eziziŋŋamye buli lw'obuuza lwaki omulabye mukamwa. Okitegeera? Omulabye mukamwa. So okukyusa kibatiisa. Baagala ebiddawo babyenjoyinge naye tebaagala kukyusa mu nneeyisa. Tolina bw'ogenda kimmatiza. Shamimu omwana myaka 25 yasuze ekiro kyonna asaba. Yeebaka azuukwe ku lunch time. Oŋŋambe nti nno byasabye ekiro bigenda kukola in terms of development. That is being stupid. Agibikola. Tolina bw'okinyumiza. Ate buli omu atyo kyogera. Tuzuukuka ku tahajjud ku 9.
n'osaba paka awo nga ku 11 n'ogenda nobanga addawo katono nozuuka nosaa subuhi n'oyingira ekibuga awo tiiki naye kati waliwo abasula mu kyalo abasulamu n'azuuka ku 6 oyo atunyonnyola ati asaba oyo atunyonnyola ati nga society gy'okyalimu omuntu gy'asituka awaka n'ava wano n'avuga olugendo paka Kiboga agenze kulaba musawo simanyi Dr. Mutuula Kungo n'agenda eyo n'akomawo olw'eggulu yagenze n'emitwalo 4 avuddeyo akasajja akalekedde emitwalo 3 ogusigadde zaagulyamu kasooli kennyini kewawadde ozze n'ebidagala bigenda kuyamba kugaggawala lwaki wamulekedde 3 ye lwaki abeere wamuwadde 3 akuwa power ofune obukadde ye tabwagala anti y'omuwadde yova muwa yali mu business ali mu business omuwadde emeka omuwadde 3 esatu ezo gwako ayagala ofune mmeka ayagala gwe ogende ofune billion ye billion emubutula mbo muganga teyeganga lwaki taganga kale teyeganga lwaki tayamba abaana be byetaago bigaba abakazi mu hijab nation lwaki tabigamba abaana be abo bannyinaffe boolaba abasiiba bakoomera balina ebizibu batandikira kuunya kamwe kamusajja nagiza bwe nti nanziruka n'akola bwati wamuzuukusizza halo kij'okubuuta kumaca taaba yenna n'amubuna naga nga tonnaba kwogera birala emimwa gyonna gikuddugadde senga ye yali ensonga abafuwa emmindi ekiro ne bagikeerako ku maca ne bakuba ey'akawungezi n'ey'oggulo n'ey'omumatumbi budde bali mu katanga eyo gye basibuka wakalaba V8 mmeka ezipaakingayo bw'oba oyagala okunoonya ewabeera ebintu webityo amasinzizo biki genda oyite Naggulu genda oyite Kololo ofune w'okinsongera nti kiri wano era bwe baba bakiteeka oyinza okusanga ngoba waliwo essomero ekikuŋŋaanyizaamu abaana abato naye genda ewali obuyinike genda mu slums buli akola kyaki gy'ajja ogiteeka buli azimbo byonna ebintu ebifaanana bwebito bonna abasawo abagamba bakidwaki lwaki aje you have to look for people who are hopeless tebalina ssuubi lyabagwamu gwe balabamu essuubi now you just olina kwogera ku bizibu byabwe once they can identify with you and you give them hope they give you n'akatono kaalifuna alikakuwa tamugambanga kinti nno genda okola mugamba kanzire nkusabire naye osaba osasula n'avuga emmotoka ennungi n'azimba amaka amalungi ng'olyammwe bennyini abagiguze bw'ogezaako okumwogerako bano bennyini be balwana ogambe and they will never see anything wrong about that abaana beeri bali mu kukola abaana bato babalaga kampani zikola zitya abaffe wano tuukayola bali mu kuzannya dduulu bw'oyagala bavuganye ne bali abachina ebyabwe bye bakolako ng'ojja kukyewuunya kati gw'olwana ki olwana Yesu kuyamba oyamba Allah kuyamba oyamba abali mu bajjajja bagira ki vaawo ogende China ogambe nti no muli billion mmeka azibabuulye byonna byokkirizaamu ebigenda okukyusa n'ogenda kutuukayo byogere nga tebalina kye bamanyi nga tebalina kye bamanyi jjajja gw'oyogera nga teri yamumanyi mu bo naye nga bye balina by'oyagala don't you question it abaju be basinze okuba ne community kati kumpi efunye buli kimu nga bwe batambula Katonda waabwe gwe bakkiririzaamu be bokka abamukkiririzaamu era gwe n'oba muddugavu n'omukkiririzaamu bayinza n'okkusiba lwaki wali wakasanga bwasanga bameka abakkiriza n'agamba nti nze nzikiriza mu Judaism simanyi Jewish biki wali omusanzeewo omuddugavu wamusangawo nantu lwaki bamutugaana ate ebyabwe byabwe Katonda waabwe ndo yabalonda bo bebbo kati ne Judaism ojja kusanga eyo abamulimu billions naye wano noonya omubbuda ali luddawa
There are fundamental questions abantu bwe balina okwebuuza naye olw'ensonga nti balina enjegere ku bwongo they will never question. They will never. Kyova olaba obwongo bumaze okuteebwa enjegere ne bwoddamu okubusiba tosobola bukwasa kuba buba bumaze okulaba. Bangi nnyo abayogedde nga boogera bifaanana ebyamagezi naye nga bya kisiru. Bifaanana nga byamagezi mu basiru. Agireero bannange. Nkubuulire. Simanyi kyogenda kukola naye bagenda kukuvuma. That's okay. That's okay. That's okay. That's okay. Kituufu. Mulimu abaana abamu abantu basabe batya Haji. Mulimu abantu abajja okutuuka babitegeere. Kati Haji kyenjagala ekyo. Nakugamba buli kimu kyonna bwe kijja nga kipya it will meet resistance. Kati Haji bagenda omuntu agenda kugamba olw'okuba oyinamu ku ssente olw'okuba otambudde oyagala kukwata ebyo by'olabye ebikwataganya n'enzikiriziganya nedda sirina kyendeza z'abantu ozigyewo. Ani akulimbye? Oyagala abantu kale abantu basabe batya? Buli wootuuke ewange mu nnyumba wayingiramu paati y'omuzikiti tewagirabamu tewalabawo wetusaalira. Kati gw'osaba bwe nkola ebyange basseeka bange bonna tulaba nti ntambula nabo. Bwe empagi zonna nzituukiriza genda emakka kola ki byonna sibikola. You cannot call me an unbeliever but I believe with a cautious mind. I believe with a cautious mind. Nzikiriza nga nzuukuse obukkiriza bwange buzuukufu nti bwe nsaba Mukama Katonda ankuuma ku kkubo nga ntambula ekyo tekinsiriwaza kugenda kusala kkubo nga situnudde left na right mwana kunkuba byuma kasita nasabye. Abaana weebati we baabalimba okulaba sekensekozo zijjeeyo. Abaana bagenda wano egundi Kaseese bye baabagamba ne babayiwako amazzi babakuba amanda obuberenge babuwulirira mu mubiri papa n'emirambo ne giyiika awo. It's brainwash. Believe with a cautious mind. Kasita nasabye Mungu ajja gireeta teyafuluma kukola. Namugawo olowooza agenda giyisa mu bbaati ne musiringa egwe teyafuna n'amaanyi gafuluma bweru agirindira awo. Kasita nsaala. Mwami Museveni yali anyumye n'agaawe baalwana olutalo waliwo olwakaluba abasajja ne babireeta ka vidiyo ako nja kanoonyako nkakweze ne bamugira ne bamugamba simanyi basale enkoko obazaali mmeka ne baleeta abalogo baabwe n'agira bw'ati ne bamuwa enkoko ne bamugamba agibuuke adde eno adde ku sayizi eno wakanye kati we byatuukeyo ne bamugamba bye bigenda okukola yagamba yabikola naye mu mutima gwe mulimu abantu obwongo bwabwe nga buzuukufu because ayagala okubakozesa teyababuulira nti ne bye mukola sibikola ki sibyagadde sibikkiririzaamu n'abikola bulungi nnyo bwe yavaawo n'agamba mukati mukwate mmundu. Bakomanda ne basigala nga bakola ki bakomandinga si luno lwalakwena mugiraawo simanyi mugiweewo amazzi mune come on sajja bajje babakuba amasasi babatte babamalira yabagaye byo biwedde kati emmodu eko bantu kwewa powers ze batalina. This is modern tense yakyukawo. COVID we yali atutabaaliwa. When serious situations come, where are you? Wawulira bameka? Waliwo we bagira we bati mulaba n'abasukuma ne bagwa eri ne balamba. COVID yatta buli kiramu wano. Yawonya bameka. When in reality hits temubeera mu byakwekoza. Kati abantu batambulira mu kwekoza. Shami mutozanyisanga kigambo kye bayita brainwash. Whatever you do, tambula n'omwana wo nga weegendereza nnyo bakyaboogera naye. Brainwash is real and whoever is brainwashed tasobola kutegeera. Baasomesanga nalina akatabo ke nasoma nendaba how cults are created. Cults zijja with the power of affirmation. Cults bazifaaminga batya? Cults zijja n'abantu abatono individuals ababaako ebigendererwa. Now ne bateekawo sets of rules ng'omulimu gwabwe kugezaako gwe kumeekinga ozikkiririzeemu. But remember, a human brain can change, they can think. What they do, whatever they do, bakugaana nnyo to think about it. You should not subject it to thinking.
kuba ogezaako okulowooza opasuka baba bakusubidde ogamba naye tekikola akugamba nokirowoozaako kikyamu kakati Hitler yakikozesa n'akozesa gye bayita the power of affirmation n'agamba it is German only for German against others because others against us. Germany aba Germany okitegeera ku lwaffe lwa nsonga nti n'abalala bonna batulwanyisa kati buli muntu yenna abo aba atandika cult alina okuteekawo embeera n'anoonya a powerful opponent such that they can brainwash using emotions nti era batunyigiriza kakati buli lwe bakunyigiriza singa nzize wano nemba nga nina kyenjagala okukola ne baŋŋamba nti nno saasoma nina okukozesa sentiment yange nti bagambye saasoma such that I can appeal to bataasoma banyiige bagambye nnyo enjaga such that bali banyiige bakiyingiddemu okitegeera kyengezaako kusomesa kati bwe kibeera bwe kityo naye bwe yakikozesa Hitler n'atandika bano batunoonya bano abeegundi batunoonya nga bakeera ku makya abaana ku parade buli kimu baddamu kyekimu power of affirmation Germany fe abasinga nga bwolaba Putin kati bwakikutte n'akiteeka mu Barussia omurasha wonna ne wagenda ku holiday taseka era omulabirawo n'omanya bakopa mukama waabwe we have to feel superior kyekimu n'omuju watuuka awulirira ddala alina okubanga yasembayo ffe twali e London nga babeera 7 sisters ne bwoba olinamu ennyumba nga ya mitwalo 2 bagigulaana obave wakati tebaagala exploitation wali owuliddeko awasiza omuju bakutta it's a cult bo ate mu bo ne beempawaringa be balina ssente be balina beeyamba wano mu Uganda wano e Uganda olina kati kali olina tribe gy'otasobola kuyingiramu boli kasita atuuka n'awulira munne ng'ayogedde olulimi olwo nkugaye ne bwakusanga mu mmotoka kati n'akukoona nga muli ku kkubo okkiriza mangu kasita alwogera kuba ne bw'anaatuuka ku poliisi ajja kufuna special care beetegeera kuno kutegeera wano bw'otuuka n'omuganda yatamanyi buli munne era ne bw'ogenda mu ewalala genda kati ogendeyo otekeyo ekipande nti nze bakaluma nze kwesimba wano they will feel insulted atumanyira atya they will feel it atamanyi na lulimi lwaffe ajja atya ono baba bagana kukuba kibooko otumanyiira otya naye nga bo bagenda kujja ate wano baba bannaffe benyewe babawe bagaye basobola otegeera analysis gyengezako kati obutategeera bw'abantu deeper mu nsi obulamu engeri gye butambula bye bibasumbuwa Hitler yabeerawo n'alwanyisa abantu kumpi ne batta Germany okugimalawo nga balowooza nti basobola bababuulira nti bamaanyi it is a cult ogamba nti nno gundi atuliko tebatwetaaga ffe bakuba ffe bakola kino once you can say that ne kiyingira mu bwongo bw'abantu oli tasobola questioninga naye oli najja nakubira bwereere kati gwe omuntu alina deep analysis otuuka n'ogana naye gundi we baamukuba we baamutwala ennalufeenya gundi we baagira bwate before you know it ogenda okulaba era alina gwe yayogera naye nga birina bwe bigatta gundi yajja abantu batono nnyo abaategeera nti no Saddam America yamukozesanga to fight Soviet n'agenda n'alwana Kuwait n'akola biki nga warlord waabwe n'akubba kati n'afuna amaanyi ago n'agetinga drunk with power bwe yavaawo ne baagala omudiscardinga ng'ate ye takyagala ayagala abe nga ye power player mu area ne bagamba omuntu tumuggyewo kuba talina structure talina sovereign country gyesobola gamba nti mugiroopye wano tugiroopye you cannot arm him ne baagala bamuggyewo n'agaana bwe yayagala okulwana yakozesa ki yakozesa busiraamu bakuba abasiraamu n'atandika n'atandika okulwaniramu sentiments ne zijja bayamba munnaabwe gwe kaakati wano e Uganda omusiraamu awagira Palestine omukatuliki alwanirira mu Juu abaana ba Isirayiri n'atamanya nti ebyo byaggwa nawo dda Isirayiri gye baayogerako mu Bayibuli yadda this is politics
pure politics nejanya kutabangako mu Bayibuli. Naye kati olw'ensonga nti alina kyakkiriza ekyedda ekyafa ekitali nawo. Ne bw'anaalaba abaana bameka Abapalestine be basse asigala tagenda kufunamu mutima awagira. Brainwash. Kati eyo level y'okugituusaako omuntu wa wano okugitegeera obwo bwongo bulala. Kyova olaba nkugamba ogera n'otunuli abatuvuma nti tebategeera n'omugamba gwe research ki gw'okoze ku dduniya. Era kati olina okulemeza okandikana akanti kino kyotandise wano. Okitegeera research ki gw'olina ku dduniya. 20 Yes, we can discuss Asia, we can discuss Africa, we can gwe ki ky'osobola okudiscussinga ki ky'omanyi ebyafaayo by'ensi omanyi ki owe history okujjako wakabalaza kw'okulidde. Nedda bannange mujja mu hijabu nation. Hijabu nation etuuse abantu bakwesungidde ddala abantu. Waliwo yansindikira message n'angamba Haji tumwetaaga essaawa 2 ne ngamba kati ndowooza olunaku luna tulukuba kubanga ate lwaki Haji mumma mwagala essaawa 2 n'angamba bajje abantu baagala question and answer tugikuwe baagala obawa essaawa nnamba ng'ojogera. Nina abakyala baaguze table be London bazze jjo ku National Theatre ne bangulako table naye nga bagiguze ku lwa Haji Bakaluba era bangambye bakeerako. Tusomesa abantu to rebel. Tusomesa abantu kuyiga kukozesa bwongo. Ffenna kye tuli tukiri lwakuba abayiseemu be bagamba nti be ba self made. Abagudde tasobola kugamba nti ndi self made. Circumstances eziba zibireese. Kati ffe betunze benjogereramu mba njagala bayige kukozesa bwongo amanye nti ekiganye n'ekiyiseemu nkirinako obuvunaanyizibwa. Tujje tusomeze ngenda kubeera ekigambo ngenda kiba kuba abavuma bavume abategeera bajja kutegeera ky'ova olaba ebyobugagga mu nsi muno 95% is owned by 5%. Ebyobugagga by'omu nsi ebitu 5 abantu 5 ku 10 babirina. Kati ate 9 mu 5 balina ebyobugagga byenkananga 5%. Ddayo otunuulya Africa yonna nga bw'ogiraba otunuulya obugagga bwa Elon Musk. Ddayo otunuulye mu budgets za Africa otunuulye ebyobugagga omuntu omu Elon Musk byalina. Ebyobugagga 9 bw'oba okyatunula byalina kati noonya owaffe Dangote asinga mu Africa omubuuze byalina. Naye byonna byayogera ojja kwekanga ng'olulimi lwabwe lutandika okugenda nga lufaanagana. Certain things are not by accident, it's by planning, it's by architect. Abantu be babyekolera eyayiga okuloga eyayiga okukuumira results zonna z'otandika okufuna ziva kuggwe. Oli okolaba kali kyamimu wakakerera ajinzija oli eno ogenze wagundi oyiribe wagundi ntutte ngendo ono tiketi zange oli ng'akusanga ng'ovuza akamotoka ko ng'atambi omwana yeetunda babana state agent gye baaliyo nga batobera mmwe mwali eri nga muli bize muli mu kuvuma munoonya bwe muvuma ani gwezizaako ekintu ani gwezizaako ekintu nze mbaddewo platform emukunda lemu ne bakuvuma n'otakoowa oli bwakulaba ng'ovuza akamotoka ng'agamba omusajja aleeta atala enjiri walabako mu komenti zawe bagamba naye omusajja gwe ssente ozijjawa kiro na misana tetuzikira. Abakozi ova wano weeraliikira babadde bakuba bameka obadde ka interview kuba ka interview yagala katambuze basobole okunoonya emirimu gyo n'ovaayo olina okudda ewaka olina okusoma bali mu bidongo bali mu kunywa myenge bw'anaamalizaawo ng'agamba ebyo bisoboka bitya bw'otandika omugamba nti banne tukole bwe biti abagagga tebayogera byonna n'omugayo oyogala ki mu nsi kiki mutukooya bwe tubabuulira nti atugeta bw'osirika nti ate teboogedde n'omugamba gwe tolaba nti olina ekikyamu olina ewayisa empewo kuba bye tukubuulya byonna obiyisaamu tobikkiriza naye ate we tuba naye gwe tokyetegerezanga bw'osomesanga bakugamba abantu kati akutta akwata bagamba ne bw'onaasomesa ebyo ahamu bagamba yafuna atya ssente bwe yakuba obutabo nga bagamba ki wagaggawalira ku katabo naffe wetumala abagagga bajooga sebo atuwadde katabo bwamala kukasoma kakati naffe wetwogera wano nti oyo agaggawala tamanyi nti nno mikisa gya Katonda
buli omu yamanya katulinde oba eri ali biddamu ku vidiyo eddako ng'agaana naye abagagga ekizibu kyabwe teboogera gye bazzi n'omuganda naye gwe towulira nti olina sooti onoonya tukuwa amagezi kyokka gwe bakuwa ogawakanya omusawo akugambye va ku sukaali amunyoga omusawo oyo byakola tebikola ki mugagga wo baagala mutta lwa pulaani gye yaleeseeyo ekibuga yagundi bakutte wansi ne nzija mu ntalo siibula Lord Mayor nti naye Kyamimu nakugamba nakola vidiyo ne mbagamba ekisookera ddala nina ebizibu byange ebiŋŋaana okugenda mu ofiisi eyo ekisookera ddala nakoowa ekintu kye bayita abantu aba corporate nze nkikubulya wakati wo nange abacorporate tobaagala saagala kwejinga wali olabyeko abantu abo n'omugamba nti jangu ombalire ekizimbe kino ayagala omusenyu tanizi 2 ayagala gundi n'abuteekawo awo okusima omusingi feeling the soil compacting n'awandiika empapula nga 8 muli ku kintu kyekimu ate nno ng'ateekinga time kyokka gwe nawe olina time mugambe nti njagala sinotulaka z'omusenyu 2 nze weejinga ki mu nkola ey'emirimu waliwo kye bayita analysis paralysis omuntu aanalyzinga ekintu n'asanyalala kale kanzire nkya kanzire buli lwogenda nga tomaliriza kintu otandika okusanyalala ekivaamu nga batandika kati abo bonna bamukuba kompyuta balinda bayagala kulaga nti omulimu essimu wango sente ne baziisa contract enyabeera eye $2 million bagenda okumaliriza obwo bugundi bwabwe nga balinako emitwalo agatagenda kubeera accounted for mu mirimu ogenda kukola otya ne mukeera abantu 30-40 ne mudda mu kanso ne mwogera Monday to Friday muteesa ki bateeseza kibuga wali olabyeko their levels of okuteesa n'ogamba nti kale okakasa wakati wo nange nti bye bateesa bye bikola naye babiteesa kakati nze wenkugambira nti mwokeera n'oŋŋamba nti onnonze kye nsooka okukola kubaga akasitampu kaliwa nga nkateeka wano mu mpale nga ntambula mwe mubeereyo nga mwejinga nze nja kubeera mu ground nga nkola ebyange we mumaliriza nga muleeta nga nkanyigako mugende mwejinga ki ekibuga okirina posta tugizzeeyo sijja teri society eronda mukulembeze atagigwanidde nze sibagwanidde tugwanidde ani yagambye haji tebaba nga bakutiisiza tiisiza kankulaga abantu bwe bafaanana wali yateekayo comment nanga nti haji okoze byamaanyi nnyo byewegamu byoyogera binkyusizza byakyusa obulamu bwange bwonna naye ku luno nansonyiwa sikuwagidde akalulu kange kagundi kakati oyo olidde byayogedde omukyusiza obulamu oyogera ebintu byenjagala nenfunamu kino naye akalulu kagundi oyo talowoozangako alagirwa bulagirwa kakati alagirwa bulagirwa kakati omuntu akufunyeemu akwegaana ne mu lwatu takuganye nti nno lwakuba nti nno tosobola naye akuganye lwakubanga alina eyamulagidde akole ekirala ng'ogamba nti nno yoyo gwogenda okwogera naye kati otugobye lwakuba ekyo mulimu ebintu nga nze sibisobola twagala kubina ebizimbe nabadde nalabye ekibuga nga kati kifaanana bulala nze nabagamba ekyange kyali straight forward naye mbagamba omuntu yenna ajja okulimba nti agenda kukyusa Kampala akulimba akulimba lwaki ate nze obuzibu bwange kyenva nagambye nti sibisobola simanyi kulimba nja kubuulira mazima tesobola lwaki tesobola olwadde enfunye kakati Kampala ulira Kampala erina square mile Uganda erina square mile 24,000 okay Kampala mu bwa Kampala yonga Kampala erina square mile 192 ng'oteseeko n'amazzi gonna agagyetoolodde kati kitegeeza nti Kampala ku bunene
bwa Uganda eri 0.809. Naye emisana abantu abajja mu Kampala bali 4.5 million. Kati bannayuganda bwe tubanga tuli miliyoni 5 kitegeeza nti almost 10% ey'eggwanga lyonna ejja ne yeenyiga mu kafo akali 0.89. Netranso kiduka. Anti kati kyenkubuulira nti the problem is not kukola, it is decongesting. Kujjawo bantu nti ewawe ekinaabiro ky'osobola okirabira ne kibanga kiyonjo. Olunaku lw'okoze emikolo nga buli muntu yenna ayingira kijja kuguba. Lwaki? Lwa nsonga onaayingira onaafuluma now. Kati abantu miliyoni 5 bonna bayingidde mu ekibuga bakidesigningira abantu 15,000 era n'obuguudo bwali bwebwo. Kati mwenna kwe mwerinye kakati ng'ojjanga akugamba tukole ekibuga tukirongoze tuteekewo wano pavers cement ne munaateekamu eyenkana ki emyala tugenda giyisa wansi ulira mwenna boda bwena agenda okutuuka ne mutandika okujja jamu bw'anaakwata owa boda agenda kukola ki? Ayina oyita ku pava. Weebale nnyo ng'akakuba leero ng'akakuba n'enkya kikyosuubira bakaddamu. Okitegeera nti ekitusumbuwa si kugamba nti tewali asatereza kibuga naye abantu bangi omukwata omufumu mukuba eddagala now wulira nkuzaayo when you get a platform gikolerere osobole okusomesa abantu kiki ekisobola okubeerawo. Kati ffe wano embeera yaffe tutambulira mu opportunity, buli muntu ayagala kuwogera kikigenda kumuweesa kalulu sentiments. Naziise nakoze kino si kye kituufu naguza ambulance anyaga nti ambulance yegenda okubanga ekola kati kyovola sisobola nze kuba mu ekyo era isani insult ne bw'oba okumanyira nga munvuma ate owaata olina okubeera ku kkubo genda otunulire what happened to Nigeria. Nigeria balabanga ekibuga kiganye ne bagamba otuba Lagos tuve eno tugenda Abuja teri congested. Anti kati balaba eno ng'ekintu kisusse ne bagamba eno tugireke ebeere working capital leeta mivumba gy'osuula mukola biki tugende wala tutandike ekibuga nga kikyali eno Uganda ebifo bye batannaba kuzimba ebiri virgin abantu nga balina na square miles nga banguna nnyo okucompensatinga be basinga obungi eyo bakitandike nga kitandikidde ku mutindo omutegeko obulungi. Kati mmwe mulina creatingawo environment nti kiki ekireetera omuntu to migrate okuva ewamu asobole okudda ewalala. Mulina ebintu bye mugamba nga kaakati tulina rail line twagala tugiteekewo. Kati weebuuza nze bwe mba ndeeta container zange nsasula 3,500 okuginzigirawa Mombasa okugiyingiza wano ejjira ku kkubo. Kati lwaki ssente ze mugamba nti tugenda kukola nguudo tugenda kukola biki lwaki temukuba rail line ne mugikwatawo ne mugitema neegenda butereevu muba mugaye nti egenda zirobwe nebanga egenda zirobwe ne mukwata revenue ne mugiteeka zirobwe ne mukwata ministry zonna nga ziriwa ziri zirobwe. Buli muntu yenna agenda okujjayo nga yeetaaga services ezo kitegeeza butereevu ajja kwetaaga wanaasula ajja kwetaaga wanaalya hotels zigenda kubeerawo amalwaliro gagenda kubeerawo wanaayitawo emyaka 4-5 ajja kukwanayo omukyala awasizeeyo abeereyo wafuuke wawe kati environment ebakwata n'ebasika mmwe mwennyini neegenda neekola ki bwe mudi congesting eno ekyeno osobola okirongooza kuba kati kitusse mu layini y'abantu abalina okukola ki abalina okubeeramu. Kaakati furthermore genda otunulire ekyali Brazil we baakwata ekibuga kyabwe kyali wakati Janeiro we baatuuka ekiseera ne bagamba nti wakati naye abantu bazimbye wakati nga wakalu ng'abantu bazimbye ku mabbali kuba waaliyo amazzi ne bakwata ekibuga ne bakizeno ne bakifuula ne administration yonna ne bagireeta be baakwata ebyattractinga byabajjayo ne bibakomyawo ekikadde kyasigalayo Rio ekola Dinero Rio Dinero ne ekola n'ekikadde kikola ki kakati mulimu omuntu gw'ogamba nti osobola okubyogera naye era obyogerera mu batamanyi neze bwe mba kugaye nti nja kwera bwezi that is a plausible kitegeerekeka. Genda otunulira amazzi we gajjula ogenda omwala guyisa waani era okyaguzaawo
bwe bazimba agazimba agabi n'otuuka mu kibuga the capital ng'omusajja azimbyemu ekizimba ayo kya Woloding ne bateekako agagi bwambwa otuuka mu bibuga glasses and lights newa ne Woloding kati otukoze otya we bamalayo abo tebaasoma abo tebabitegeera kati okoze otya otuzize abula that is a deeper discussion haji netaganziremu nkufunemu that is a deeper discussion nti omulimu gw'abali mu central gubakakatako okukolagana n'abaddako bakole chain nga bakolagana n'abaddako nti mukwata ne muteekawo embeera nga mutandika okukasukirako ku population eno ebasemberere n'abali bakole embeera esembereza abalala nti nno n'aba mu central basobola okugaana okukola enguudo ne bakola eziddako bateekewo embeera eintayisinga abantu basembereyo genda otunulye wano kira myaka 5 kibadde kyalo bagula milioni 8 mmeka genda ekiro olabeyo bwe bavuddewo bagenze ekitukutu we bakozeeyo enguudo yonna abantu bazimbye kati batandise kudda ku nnaku eno bagenda kutambula systematically bagenda nakasajja kiki mubatuusirizaayo enguudo ebintu byo bitandise okukola police post muziteeseeko why concentrate in the city wali ogenzeeko Hoima case study yange nkyenjogera kikolera ddala butereevu ne Hoima Hoima bazimbyeyo ekisaawa abantu batandise okugulayo amapoloti bamanyi wagenda kukola bamazeewo kiboga yenna bamuguze webale lwaki abantu bo tebabanga kuna abantu balinga amazzi bw'ogawa ekkubo tegagaana gakola ki gaana okugawa ekkubo gagenda kwonoona ebisenge gagenda kukola ki kuba ganoonya we gakola ki wegalagogabbomolere babomolere bajja genda 23 nti munoonya bakulembeze agenda kuba mu hijab nation kati mundaye gwata nagula tiketi yo simanyi kikyoliko ate gwe kateme mukano kampa akantu kange aka haji gyali mu hijab nation so mukeereeko bannange mukeereeko inshallah agenda kubaayo yes obudde we buli abulina mbavuga esawa zange ze basabye ndabo batebakyuse kirowoozo baba bitaano ovaawo n'ekikumi bakikkiriza omanyi bagenda babeera gye babadde ne babaka abalimba biki njagala ojogera olabo baanayogera awajja kuba musiru bakwogerera munnange ebigambo babikyusa bagamba bati ate yagamba bw'atyo yali ategeeza kinaalimba so ananga kati berekereze kati otuyitadde ku mmere asiibula emmere yakufuukidde ekizibu bwera mpozi muluyombako nali ne kasuko mutya ate mwennawe mubeera aba temubeera bangu nze ono gwe mulaba bwajja newange yeewombeeka naye bw'aba ne kasuku akubawo kyakubye tamansa nsunga atula ntebe kitegeeza kasukwa nnyo noonyaagi kati ate Zubeda ekyo kyoba otunuulya omuntu bw'aba akwagala mulimu abantu be nagamba ano waliwo seeke yakola omukolo nga akubye amazina ne bakola biki ne mugamba kate ndowooza akaabe seeka waffe nabagamba mmwe ekizibu kye mulina abantu baagaana okutegeera naye tebamanyi mikwano negitali mikwano Zubeda bw'oba ne mukwano gwo nze Zubeda bw'oba mukwano gwange ne bw'oyokya mu bantu neekangabiriza nodde eno wali olabyeko maama yerooya waasembayo ne bakusanga ng'obbye ettooke nga ne bamutwala ku poliisi nga bali kuteesa ate guno ogubadde mbwabbye ettooke abantu bazibu ye buli kaseera abeera mu mbu takkiri wakuza mnyumba ogenda kunteesa ku kyokya okitegeera kati omuntu yenna akuva munno bw'akusanga mukuba akuba bukubi tabuuza era akuba n'obusungu bungi nnyo tojja tumanyira tojja ono tumukubira ki kati omuntu yenna akuvaamu mu bantu oyo gundi yakoze kino tabangako mukwano gongenda nembala bano kale mbadde muwa ekitiibwa amaanyi agamazeemu ye kasookedde ng'okimpa kyakaleeta mirundi emeka emmere kale yabadde seeka naye laba byakola omukolo gumumazeemu abagagga bagusonze munno bwe kiba kyamukubye ka inbox kabaawo gambire nze mulimu bye nayogera nga oli sirika naye osusseemu kintu kyaffe kitwokyezza oyo munno bino byonna n'abaana ddeno n'agamba
tewali kyeyakoze kiryawo kyamaanyi kyemutakolangako yoyo munno kale katuberekereze bannaye tubalize ku Lwomukaaga mukeereko musibe bulungi mweraba nti eno naaba akola eno ya nedebeta bolochuwa dindi bolochuwa kyekimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.